mu mawulire ge tulinawo waliwo omujasi wa UPDF eyalabiddwako nga akwatibwa nga bamulanga ogw'okulima ku lutobazi era nga abasirikale ba UPDF be bamukutte mu nkwata egambibwa okuba nti yabadde emenya amateeka era nkuleetera lisiti y'abamu ku basirikale b'amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces abazze bakwatibwa era mu nkwatibwa zaabwe ng'ekyamazima zirabikanga ezimenya amateeka wabula ate mu ngeri y'emu ne nkuleetera egimu ku misango oba cases eziyinza okuba nga zoolekedde General Muhoozi Kainerugaba kubanga we twogerera yaduumira amagye kitegeeza buli ekikolebwa wansi w'obuduumizi bwe aba akivunaanyizibwako direct oba indirect bannamagye bangi bakwatiddwa abamu nga bakwatiddwa ku biragiro bye abalala nga bakwatiddwa ku biragiro by'ebitongole by'enjawulo era bangi ngenda genda maaso n'okuba nga mbakusomera omuli ba Major General Don William Nabasa, Brigadier General Johnson Namanya abaho, ba Major General James Birungi, James Ruhesi n'abalala bonna abazze bakwatibwa nga bangi bakwatibwa ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba. Kyokka nga ate ngenda kukuwa egimu ku misango naye yennyini egimu kwegamba emisango gy'alina wabula nga takwatiddwa, tavunaaniddwa, tasimbiddwa maaso ga mulamuzi oba akakiiko k'amagye akakwasisa empisa newankubadde ng'ebbanga eriise abadde ng'emisango gino agizza. Ngenda kukuwa lisiti ey'egimu ku misango General Muhoozi Kainerugaba gye bamuvunaanira wano, gye bamuvunaanira mu Africa n'egyo egiri mu kkooti y'ensi yonna oba mu ICC. Naye nga akatambi akatambudde ng'omusirikale wa UPDF akwatibwa newankubadde oyinza okuba tokkiriziganya naye enkwata gye bamukuttemu ekyamazima etandise okuba ng'eyogeza abantu obwama. Kakati nsazeewo ngende maaso n'okuba nga mbikuleetera atanaba kuba ng'osubscribinga nga bulijjo nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification tubeere nga tutambula ffenna. Bw'oba tewalabye katambi kano kankumuliseeko katono nnyo then oluvannyuma nzije nkuwe details zino ate nkuwe n'akatambi mu bujjuvu bwako. Ekikolwa si kyekivumirirwa wabula engeri gye baakikozeemu kwegamba ekikolwa ekyokukwata omuntu abadde alima ku lutobazi ngera tulaba nti bangi babadde bagobwa mu bitundu bw'ebiti nga bagenda maaso n'okuba nga babirimako. Ekyamazima kino engeri gye bakuttemu omusirikale ono bannayuganda bangi bavuddeyo nga beemulugunya era nga balaga obutali bumativu n'enkwata gye bamukutte era nga waliwo ne information etambula eraga nti wandibanga awo ekyamuggisizaawo oba ekyamukwatisizza si kulima mu lutobazi kyekyokka wabula wandibanga waliwo omunene ng'alabika ayagalawo. Ebyo ngeragenda maaso n'okuba nga mbikuwa sooka olaba akatambi katono nnyo nzije mbere nga nkwongerayo. Are you saying that I'm not supposed to be arrested by person? You should bring an officer to come and arrest me. No, they will come. We are not officers. We are not What are we? Okay, you refuse. Okay, You refuse. What are we? if we are not an officer, who are we? Which rank are you? What is your rank? Huh? What is your rank? I'm a lieutenant. So if you were lieutenant, if you were Yes, ngenda kukuwa video yonna ogende maaso n'okuba nga ate ogyotabuliro engeri gye byabadde, engeri gye bamukuttemu ne bamukwata ne bamunyigaanyiga ne wabaawo ne yabadde ayagala okumushuutinga. Omu ku basirikale bano yayagadde okugjayo emmundu n'agikookinga wabula banne ne bamukomako nga balaba kyagenda okukola kyabadde kya busiru nnyo ekyokumushuutinga kuba yadde asazeewo agende maaso n'okuba nga amukuba amasasi amuttirewo ku nsonga z'ettaka eryo we yabadde agenda maaso n'okuba nga alima wabula guno si gwe mulundi ogusoose. Waliwo abasirikale ba UPDF bangi balabiddwako nga bakwatibwa wabula nga mu nkwatibwa gye bakwatibwa ekyamazima si eyo egenze maaso n'okuba nga ebalagirwa mu mateeka kubanga abasirikale bano balina amateeka agabafuga. Ngenda gakusomera awo omusirikale wa UPDF bw'abanga agenda okukwatibwa waliwo amateeka agagobererwa akagenda maaso n'okuba nga galaga butya omusirikale ono bw'ateekeddwa okuba nga akwatibwa. Kakati ebyo genda bimanya. General Muhoozi Kainerugaba ng'agenda maaso n'okutiisatiisa kumpi buli omu ate era kumpi mu buli sekita ng'abaako ne gwatiisatiisaayo. Njagala okutegeeza yemu ku nsonga lwaki nkuleetedde eggulire lino era ng'ensonga esinga obukulu n'ensonga ezakwasizza omusirikale ono tezinnategeereka newankubadde baatutereddewo nti kulima mu lutobazi naye ensonga zigambibwa okuba nti zirabika zisukkakaawo kati ng'ebiragiro tebinnategeerekekawo gye byavudde. Njagala kukuleetera ebigambo bino tubeere nga tutambula ffenna. Wuliriza. The arrest of any UPDF soldier regardless of the rank is governed by Uganda People's Defence Forces Act, UPDF Act, which subjects all military personnel to military law. Under this legislation, any service member who commits or is suspected of committing a service offence can be legally placed under arrest.
specific operational details regarding this legal framework uliriza wanongera kuwa agamu ku mateeka gayaga omusirikale wa UPDF omujasi w'eggwanga engeri gy'ateekeddwa ogenda maaso n'okubanga akwatibwamu era ani ateekeddwa ogenda maaso n'okubanga amuarestinga wabula ngaawo bwe nnaaba nvuddewo ngenda kukulaga lisiti y'abamagye oba abasirikale ab'ebitongole ebyenjawulo abagenze maaso n'okubanga bakwatibwa mu nkwatibwa etategeerekekanga n'ebiragiro bigambibwa okuba nti wuliriza waliwo akatambi k'ennakuwa gye buvuddeko nga waliwo abasirikale ba UPDF abakwatibwa abamu bakwatibwa e Somalia abalala bakwatibwa mu bitundu ebyenjawulo wabula nga bw'ogenda mu maaso n'okunoonyereza ogenda okkizuula ng'abo bennyininyini abakwatiddwa ne basibibwa abamu ne babeera na sentenced ne babasalira ebibonerezo naye ng'ate emisango egyo bagizizza ku biragiro by'abamu abamu abo olowooza be baani nga waliwo abakola ebikolobero nga feesi ezo ze zirabika naye ate nga waliwo abababeera emabega kaŋŋambe nga be babasindiikiriza mu bikolobero ebyo kyokka ate bano be baba nga be bakwatibwa era be baasalirwa emisango bangi baasalirwa nga nakati abamu bakyali mabega wa mitayimbwa waliwo abadde bawambibwa obuwambibwa n'abulwawo obubuzi waliwo abadde bakwatibwa mujjukira saga eya Major General James Birungi mu kibuga Kampala wabeeranga bomu ezaatulikanga mu biseera bye biyise wabula tugenda okukizuula oluvannyuma ng'omukulu oyo amanyiddwa nga Major General James Birungi yali mabega waazo era yakwatibwa ne we twogera nakati akyali mabega wa mitayimbwa naye ate teyakola nga yekka kati waliwo abaasirikirwa bo nga ne we twogerera tebakwatibwangako tebavunaanibwangako teri n'aboogerako naye olowooza be baani katugyewo akalango kano bino byonna ngenda maaso n'okuba nga mbikutuusaako naddala gwe atambula naffe era gwe amaze okubeera ng'osubscribinga atanaba kuba ng'osubscribinga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kade ka notification n'obeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ensonga yonna neebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe oba nno kwe tuzimbirira kwe tutandikira ensonga zonna ze tuba tugenda maaso n'okuba nga ate tukutuusaako kakati kakkiriza tubeere nga tujjawo akalango kano then oluvannyuma lw'akalango nzije tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga zino. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganje okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe ku mukutu guno ng'era bulijjo atanaba kubanga osubscribinga akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tukutuusaako ensonga zino mu ngeri gye tusaanidde ogenda mu maaso n'okubanga tuzikutuusaako waliwo wano genjagala okubanga nkuwaageegana ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko byazze ng'awandiika oba byazze ng'atweetinga ku mukutu gwe ogwa X bisparkinze debates ez'enjawulo wabula akoze order z'okukwatibwa kw'abantu ab'enjawulo ne bakwatibwa waliwo byabadde ayogera nga biringa eby'olubalaato naate ne biba mujjukira ebigambo bye yayogedde ku Joel Ssennyonyi wenjogerera ng'ensonga zino zitandise nno okufuuka serious era gye bujjako awo ngenda kukolera akatambi ako nkunnyonnyole lwaki baagala kukwata Joel Ssennyonyi ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba bamugatte ku fayiro okuli Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. Ekibiina kya National Unity Platform akikulembera tali mu ggwanga. Deputy we omu ali mabega wa mitayimbwa abalala bakwatibwa ne bamala ne bateebwa. Kakati ku fayiro okuli Muhammad Muwanga Kivumbi mujjukira Muwanga Kivumbi baamukwatira mu kalulu ku lunaku lwa kalulu ennyini e Butambala wabula baamuteekako omusango gwa butujju. Kati Joel Ssennyonyi essaawa yonna omuntu ataali Butambala omuntu ateetaba mu kikolwa kyonna omukulu yakugambye Joel Ssennyonyi ngenda kumugatta ku lisiti eyo era yaddako ate teweerabira bwe baadde bamaze okukwata lukwago Joel Ssennyonyi n'abaako ebigambo bye yayogedde era omukulu yatwitinze ng'agamba Joel Ssennyonyi Ibrahim Ssemujju Nganda bana ababiri be baddako benzizaako okutwala mu basement ate jjukira ne bana bakuteeka ku fayiro era basooka kukubuzaawo ne bakutwala mu basement ebinaddirira onaawulira kakati Joel Ssennyonyi tukkirize tajagenda maaso n'okubanga agenda mu basement mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira tanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna kakati emyaka giyise emyezi giyise ebbanga liyise ng'omukulu ono agenda maaso n'okubanga awodalinga okukwata abantu aboyerako ddala. General Muhoozi Kainerugaba the CDF
has ordered the arrest of at least 20 senior officers of Uganda People's Defence Forces over the past 2 years as part of a major anti-corruption and anti-graft purge. The sweeping crackdown uliriza wano bagezaako kusigira ekifaananyi nti abantu abamu bonna baakwata babadde alagira okukwatibwa kwabwe either nga balina emisango oba naddala okusinga nga bannamagye. Kakati ate bano abalala bo babadde babuzibwawo naye ng'ebiseera ebisinga aba amwogeddeko aba amutadde kati nga Lukwago yadde agenda okumusaavinga kubanga Lukwago si ye yamunyiiza eba si ye yazza omusango gwe boogerako wabula mbu yamanya ku kikolwa Besigye kye yali agenda mu maaso n'okukola mu ekyokuwamba obuyinza Lukwago n'asirika. Ekyokubiri mbu Lukwago lwokuba yali agenda mumusaavinga nga Besigye amusuuwinze ebyo ne bimukwatisa. Kati waliwo abalala bangi nnyo bagenze maaso n'okuba nga alagira bateekebwe emabega w'emitayimbwa era bangi bateekeddwayo ku biragiro by'omukulu ono. Major General Don William Nabasa and Brigadier General Johnson Namanya Abaho arrested on March 26, 2026 over alleged corruption-related offences. Major General Nabasa is the former commander of the Special Forces uliriza. Bano abamu babadde bannaabwe nnyo era wana ebifaananyi naye bimu sijja bikuwa biyinza okuleetamuko ku buzibu. Major General Don Nabasa Nono Johnson Namanya Abaho abakwata nga 21 Ogwokusatu omwaka guno. Abamu baateebwa naye mbu waliwo abakyaliyo mu ngeri ey'ekyama naye mbu nga bano babakwata ku nsonga za buli bwanguzi naye nga kigambibwa nti wandibanga waliwo ensonga endala ng'era bw'ozze ng'obiwulira ate nga bw'engendo bikuwa. Major General James Birungi, the former head of the Chieftaincy of Military Intelligence CMI, was arrested and faced serious allegations of treason, corruption and the mishandling of intelligence operations. Ono James Birungi yoli gwe nakugambako eyakwatibwa baamuteeka ku nsonga za bbomu ezaatulikanga mu kibuga Kampala. Twagenda okukola okunoonyereza ng'omukulu ono n'abamu ku bakulu era mu magye besimanyi oba baali baani amannya agamu gaali mazibu nnyo gaakwogera wano. Omukulu ono ne banne n'abamu ku bakama be abaamuvaamu ate ne balagira akwatibwe kigambibwa okuba nti be baalinga bamanyi be baalinga baluka ziddiiru ez'okugenda maaso n'okuba nga bakuba oba batulisa ebibaluka mu kibuga Kampala. Kyokka kati ye musajja watwali mabega wa mitayimbwa. Major ku biragiro bya General Moses Kainerugaba, Major General James Buhesi detained at Makindye military barracks following investigations into an extensive fuel theft racket. Ono ye yakwatibwa mbu ku misango gy'okubba amafuta era ne bamulimandinga Makindye military barracks. Oyo naye ng'ali awo. Brigadier General Cyrus Besigye Beekunda, the chief joint staff engineer, was arrested alongside other officers from the UPDF Engineers Brigade for allegedly misusing multi-billion shillings infrastructure funds. Mujjukira olunaku olwajjo n'ennaku nga zize eziyise General Moses Kainerugaba yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe gwa X n'ategeeza era n'akkaatiriza nga bwe kibadde kiba nti mu kibuga Kampala ab'amagye bokka be bagenda okuddangamu okuzimba ekitongole ekyo ba ekiwayo ekyo ekya UPDF Engineering Brigade. Kakati babadde nga guno omulimu bagukola simanyi oba mu mateeka ki naye ku biragiro bya General Moses Kainerugaba. Kati waliwo abamu ku bo abagambye okuba nti ssente zo badde baziddiiru nga ssente bazibba. Kakati ono y'omu ku bo Cyrus Besigye Beekunda, oyo naye n'akwatibwa. Brigadier General Michael Balijje ono naye yakwatibwa nga yali baamulimandinga Makindye military police detention ku biragiro bya General Moses Kainerugaba. Kati wulira bano Kano Peter Ahimbisibwe yali director counter terrorism and defense intelligence baamusiba ku biragiro bya General Moses Kainerugaba. Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga, director of special operations, bamukwata ne Ahimbisibwe era ku biragiro bya General Moses Kainerugaba. Kano David Kidega yakwatibwa era n'abeera ng'ali connected ku kye bayita URDCC ku mafuta agabbibwa mu Gaddafi Barracks Ejjinja agamawulire nagakuwaako emabega. Aircraft maintenance officers, 3 unnamed senior UPDF officers were ordered arrest on June 15th, 2026 for a multi-billion shilling fraud scheme involving inflated price and fictitious procurement deals for aircraft maintenance. Waliwo abamu ku bannamagye amanya gaabwe gaasirikirwa nga bano baakwatibwa mbu baali mu lukwe oba mu ddiiru ez'okugula amafuta g'ennyonyi
ne equipments endala ez'ennyonyi mbone bayinjiwaza emiwendo gya ssente ezaali ziinogera maaso n'okubanga zisaasaanyizibwa kumbe bagenda kubanga bazikozesa byabwe naye nga bannamagye ne bakwatibwa naye ng'ate kigambibwa bano ze feesi n'amannya gaabwe eziweebwayo naye babaako ababali emabega saagala kulowooza nti abakwata ya wuliriza ebiseera ebisinga bino we bibaawo tugenda obbimanya baffe tugenda obbibawa nga byahapeninze dda naye ate bano bannabyafuzi baba bakwatibwa bo akaseera kabaawo akakazigizigi tense moments zibaawo era ebiseera ebisinga tujja ne tubikutegeeza n'ogenda maaso n'okubanga obitegeera bangi abazze bakwatibwa era ngenda kubaako byenkulaga wuliriza bulungi jjukira nkugambye bangi bakwatibwa ne babateekako emisango era ne babasentensinga emyaka ne babeerayo emabega w'emitayimbwa abamu ne bafiirwa ziranka zaabwe naye nga kigambibwa waliwo abakulu mu magye ababeera emabega w'abaana abalabibwa era abasimbibwa mu kkooti olowooza be baani nga bambi bano abamu batuuka n'okusibwa ababali emabega ate ne babavaamu bo ne bagenda maaso n'okuba nga basaavinga ebibonerezo. Major Sulait Saifu, you are hereby sentenced to 3 years imprisonment and dismissal with disgrace from the UPDF. Major Kundu Weyaula, you are sentenced to 1 year imprisonment and reduction in the rank from the rank of major to a captain. Staff Sergeant Abbott Richard, you are sentenced to 18 months imprisonment and reduction in rank from staff sergeant to sergeant. Wakitegedde basibibwa ne bateekebwako emisango naye ng'ate ababali emabega bo bagenda maaso n'okubanga naye kigambibwa nti bannayuganda kino baakibuuka era bannayuganda bamanyi era obusungu mu bino bigenda maaso n'okukolebwa mu kukkakkanya ku busungu bwa bannayuganda okubalaga nti omukulu alwanyisa enguzi omukulu takkiririza mu nguzi era mbu abali b'enguzi oba abakozi b'ebikolobero bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa kakati abo abamu ne bagenda maaso n'okubanga balugenderamu wabula bannayuganda bo kigambibwa okuba nti basigala banyiivu nnyo eri gavumenti ya kitaawe eri gavumenti yaabwe eri gavumenti ya NRM regardless okubeera nti muyina ebyo bimugenda maaso n'okubanga mukola era abantu ab'enjawulo bazzenga balabula ku busungu bwa bannayuganda mu kibuga Kampala nga bw'ogenda okuwulira mu butambi obw'enjawulo era nga mugamu ku mawulire bazimu ku vidiyo ze tuzze tukolera mujjukira saga ey'abannamagye ababba amafuta baba bakwatibwa ne basentensingibwa abamu akamu kwa kakatambika enkula ze ngenda kukumalirayo nga babba amafuta mu kikwekwete ekigenda maaso n'okukolebwa mu ggwanga erya Somalia mujjukira ebikwekwete ebyo n'engeri gye bakwatibwamu obadde okimanyi nti waliwo abaali emabega w'abantu bano bo ne basigala nga bayinaayina era nga bino bye bimu ku bannayuganda bye bagenda mu maaso n'okugwamu ne batuuka ne bategeera omutuufu yaani omubbi yaani bino tubadde nga tubikuwa ebbanga lyonna. Waliwo bannamagye ab'amadaala aga waggulu bana abasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu ey'amagye ekulirwa Brigadier Richard Tukachungulwa ne baggulwako omusango gw'okubulankanya amafuta agawerera ddala liita 27,000. Kitegerekese nti bano kuli Brigadier General James Barije Ruhesi ne Colonel David Kidega wamu ne Major Innocent Kikongi sako ne Captain Kenneth Rwabone Kinyera nga bano bonna baali bakolera mu kibinja ki Uganda Rapid Deployment Capability Center e Jinja babulankanya amafuta agabaweebwanga okuddukanya emirimu wakati wa Julai wa 2022 ne 2023. Bano emisango gyonna bajeeganye era ne balagirwa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja. Ngayita ku mukutugu X aduumira amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba yabuulira eggwanga nga bwe yaliko bannamagye ab'oku ntikko bwe yali akutte ng'ogubavunaanwa gwa kuwanvuwa ngalo ne babba amafuta agabaweebwa okukola emirimu gy'eggwanga. Okuwunyiriza kwa bannamawulire kwakizuula ng'omu ku bajaasi abanene aboogerwako kwaliko Major General James Ruhesi ng'ono ye yali akulira ekiwayi ki Uganda Rapid Deployment Capability Center e Jinja. Mu kaseera ako obujulizi bwalaga nti buli mwezi enkambi eno yali eweebwa liita z'amafuta aga petrol 200 buli mwezi, diesel 300 okudduukirira ebigwate biraze ebyamangu mu byokwerinda by'eggwanga. Mbu kyokka bakagezi mu nnyo bano wansi wa General Hesi baali bakozesaako liita za petrol 1,000 zokka ne liita za diesel 1.5 zokka olwo zisigadde ne bazitunda.
kyategerekeka nti Muhoozi we yasalirawo bano okukwatibwa nga banyeze eggwanga okumala emyaka 3 nga mu kubala okwangu beezibisa obuwumbi nga 3.5 mu bbanga eryo. Kati olwaleero abajaasi bano okuli Brigadier General James Barije Ruhesi eyali aduumira Uganda Rapid Deployment Capability e Jinja, Colonel David Ochiti Chidega, Major Innocent Chikonji ne Captain Kenneth Lubon Chinyera balabiseeko eri kkooti y'amagye Embuya banyonyole gye bajja obuvumu obunyaga amafuta agabaweebwa okukuuma eggwanga. Obujulizi obusengejje obuleeteddwa mu kkooti bulaze nti abaana bano wakati wa July owa 2022 ne 2023 e Kampala ne Jinja banyaga amafuta g'eggwanga agawerera ddala liita 27 nga gano gaali gakutambuza bimotoka ebirwanyi ebidduukirize ebiri mu nkambi eno eya Uganda Rapid Deployment Capability. Statement of offense, personal interests, endangering operational efficiency contrary to section 122B of the UPDF Act, Cap 6. Kakati waliwo story eri emabega weyemba waliwo story eri emabega webyo byonna byogenda maaso n'okula nejjukira bino twabikuwa era ne tukunnyonnyola baani abagambibwa okuba tibali mabega w'ensonga eno onaawulira. Bannamagye bangi bakwatibwa baggibwako ziranga basentensingi baba basibibwa basalirwa emyaka bateekebwa mabega by'emitayimbwa naye nga kigambibwa nti wabaawo ababali emabega. Njagala kugamba nti ababali emabega katugambe nti si beebo abagenda maaso n'okubanga ate babakwata. Nakugamba ebintu bingi byogenda okuzuula mu ssaga zino ffe weetuli ogenda maaso n'okubanga tubikuyigira. Nsooka kukuwaako by'emabega n'enkuwa ebigenda mu maaso kati then maaso awo ogenda kutegeera biki ebigenda okubanga byapeninga. Buli wowulira nga bakwata bannamagye kumukumu essaawa yonna onaawulira. Abasirikale bano basingisiddwa omusango gw'okweyagaliza n'okujemera amateeka ga UPDF bwe kityo nekinafuya emirimu gy'amagye. Kino amagye gagamba nti kikontana n'akawaayiro namba 24 mu mateeka agagafuga. Kkooti eno nga yatudde mu kibuga Mogadishu kya Somalia ng'ekuliwa Brigadier General Dick Olum bano babadde ebibonerezo omuli okusiba emyaka egiri wakati w'ogumu n'esatu saaka bamugo w'amagye olw'okuteewola ekitiibwa kya UPDF. The prosecution has proved all the ingredients of personal interest endangering operational efficiency beyond reasonable doubt. Now, you, the accused persons, are hereby convicted of the charges against you, and this conviction is given under my hand and seal. Abasingisiddwa emisango gino mulimu Major Slight, Major Kundu Weyaula, Matthew Kakoza, Staff Sergeant Abbott, Corporal and Second n'abalala. Major Slight Saifu, you are hereby sentenced to 3 years imprisonment and dismissal with disgrace from the UPDF. Major Kundu Weyaula, you are sentenced to 1 year imprisonment and reduction in the rank from the rank of major to a captain. Staff Sergeant Abbott Richard, you are sentenced to 18 months imprisonment and reduction in rank from staff sergeant to sergeant. Bano bakomezebwawo kuno ebibonerezo byabwe babikolera mu kkomera Luzira baba bagobeddwa mu majoro okusibuka empisa tebagenda kuba kasemo konna. Okitegedde ensonga zigenda maaso n'okuba nga zitabuka kati nga tuvudde ku bakwatibwa ate waliwo n'abagenda maaso n'okuba nga battibwa wabula nga sinakutwala eyo njagala nsooke nkulage omusirikale wa UPDF yakwatiddwa akatambi kano akali mu kutambula nga ne ku biragiro byani era nga kigambibwa nti ettaka eryamukwasiza wagenda maaso n'okuba nga alima libagamba nti lutobazi wandibanga waliwo nannyiniwo era wandibanga waliwo ekiri emabega wa sitole eno nze nsazeewo nkuleetera akatambi kano kalabe engeri gye bakuttemu omusirikale ono then gye tubeere nga tweyongerayo. I'm ready to die. You will die. You will die. Stand up and go. Stand up. Just choose one. Stand up and go. Stand up and go. Stand up. Enda juu tutabeba kubeba. Usijali. Amuka juu. Enda. What is your dream? Like that. One
When you are peaceful like that. If you're peaceful, they will not do that to you. You're disrespecting your uniform. Me? Stand up, stand up. I'm here to die. Sit down. We want to find out. Are you saying that I'm not supposed to be arrested by person? You should bring an officer to come and arrest me. No, They are not officers. we are not officers. What are we? Okay, you refuse. Okay, how are we? refuse. What are we? If we are not an officer, who are we? Which rank are you? What is your rank? What is your rank? I'm a lieutenant. So if you are a lieutenant, when you retire, your rank is reduced to what? Namna mumeamua kuniua. Beba mimi au nikufa. Okay, we don't have any problem. Yeah, what you are saying? Me have worked for this state for many years. Since I retired from the home, no, I'm handcuffed. Then why are you calling me? You wait for a fan is coming. Officers, they know what to do. They know their job. Let me tell you our work. Let me tell you. You're in uniform. You're disrespecting the whole country. My God. The same God we all the God that they serve. We are all worshiping that same God will deal with you. The God that they serve. He's the one who told that us God, to come that and God rescue his wetland. will know how to work. No. But That is where my are the land. frogs sleeping now? It is my land. You have chased the frog away. Frog for what? Frog, do I eat frog? Is the frog feeding me? You have chased the snakes from their home. Me, I had a plan. Do you have title? Me, I had a plan to plant my coffee here. Do you have land title? Yeah, we shall go and sort it out. So if you why are you arguing? But you should not arrest me. You should not order them I to don't arrest me arrest this people. way. Me, I'm just an officer. It is you who ordered them to come and arrest me in a rude way. You ordered them. It is the force that does arrest. I had come to take water here. For us, we but guide after where we can guide. They misunderstood. You just came to take water. Did not allow me to take water. Instead, they put me in anchor. No, should we give you water? I had a plan to plant my coffee here and my dates here. Now you have arrested me. Afandi. Yes, please. I want us to reason on normal ground. I get you. You are a serviceman. Or you retired. I retired. You served a camp. First you were what? When you were in the camp, we were sleeping outside. Afandi. Now I've come back home to settle myself. Again, you want to interfere with my peace. I know you worked with General Sejusa. You know General Sejusa? No, me I work with Otafire. Otafire? General Sejusa. That is now your minister. That is the minister. Even now, let me talk to him. You call him. The issue is, you first call him. You worked with I work with. But he says the wetland is only for frogs and snakes. Huh? I've been with him. Joseph. Please go he's the one waiting for you in court. Waiting for you in court. Yes. Me, I will go. Yes, I can't go. Let an officer come and arrest me. By the virtue of my rank, I'm not supposed to be arrested. Now, where is your rank? Where is your rank? Do you respect that? Do you respect that? Put on your rank. Then we can. But if by mouth we can't. You are retired. You know that. Okay? I'm in the service. Do you understand that? I can't go. Listen to me. Listen to Kill me or kill me. Listen to me. The only thing I want is to kill me. Kill me. Let me die. No. Kill me. We are going. We are not here. You are here to kill me. Because what you are doing, you have done on me, it means you want to kill me. No. You want to kill me? You resisted. No, I didn't resist. I was going to take water there. I was going to take water. You allowed me to take go. Water? Yes, I was going to take water. When there. you make us Then say they what said you I'm resisting. I
when they gave me time to go and take my ID, did I resist? If I wanted, I was going to run, but I did not run. Yes, but when you're saying we go, you are resisting. They told you to go with you that you know. Go. Why are you doing Hey, he's fighting. You said everything. Be careful, I found the Linda. Hey, he's holding your hand. Be careful, I found it. Be careful. Let him just get in. You get up and escape. You get the cap. He's going. You are going. You are going. He wants to gain more energy. No, he will go. He will go. The problem is and is fighting him. Come on, come out. Be careful. Good. It's okay. Be careful. He's going. Kamata mguu hii. Kamata hii. Be careful. What's money? I think this is money. Hata kama nabaki bwana. Sila kunioni. Wale mnataka kuniua. We have not to arrest you. We have not come to kill. Shida yako ni nini? Kwa nini wanasumbua watu? Hamuko juu. Shida yako ni nini? Shida yako ni nini? Hamuko juu. You just carry him. Hakuna shida huwa. Kutana kuanzia vitu gani? 25. Sasa wewe ita bibi yangu kuja baadaye. Acha bibi yangu pesa yangu. Hakuna. Give that money to my wife. Hakuna. I want to secure your life. I want to secure your life. I want to secure your life. Let's go. Omulimu gwetuddako gwa kunoonyereza ku ttaka eryo n'okulaba ani agenda okuddamu oddirimirako kubanga ono baamukutte lwa kulima ku ttaka eryo era nga gwe musango gulinga ogumuvunaanibwa kyokka nga tetunnamanya byabadde biragiro byani naye nga akaweefube gwe tuliko wa kunoonya ani agenda okuddamu okulimira ku ttaka eryo nga bwe tuzze tukuwa ebirala tutegeere ddala ekyamukwasizza kwabadde kulima ku ttaka. Bannayuganda bagamba ebibuzo balina bingi kati ng'ovudde kubakwatibwa bangi abagenda maaso n'okuba nga bafiira mu zi operations bafiira mu bintu ebyenjawulo webityo nga bwe ngenda okuwa akatambi ogende maaso n'okuba nga owulira ng'ensonga bwe tugenda maaso n'okuba nga ate tuzitambuza wabula nga sinnagenda awo njagala tusooke tugyewo kano. General Muhoozi Kainerugaba ng'omuntu ye muduumizi w'amagye ag'oku ntikko ng'oggyeko ekyokubeera nti amateeka gamenyebwa wansi w'obukulembeze bwe waliwo emisango naye yennyini ng'omuntu egimuvunaanibwa ng'oggyeko omusango gwa Kizza Besigye gwe yamuloopye mu mwaka guno ogwaviiriddeko olukwago okukwatibwa waliwo emisango emirala. Waliwo kye bayita UPDF active violations. Mujjukira uliriza wano batugamba guno omusango nno guli mu high court. Site lawyer Hassan Male Mabirizi mubijjukira ebyo Male Mabirizi ng'atwala omusango guno ogye emisango ku likodi gibaayo era bwe bumu ze zimu ku files ezisobola okusharingibwa ne ICC. Site lawyer Male Mabirizi and human rights lawyer Gawaya Tegule filed lawsuits accusing him of breaching Section 99 of the UPDF Act. The law strictly forbids serving military personnel from engaging in partisan politics. Muhoozi yeetaba mu byobufuzi ng'ate akyali serving amejjeno akyasavinga mu magye g'eggwanga erya Uganda. Ekintu ekyo tekikkirizibwa era tasaanidde genda maaso n'okubanga akikola wabula ye agenda maaso n'okukikola era nga guno musango guwedde emirimu era nga ogwo musango mu kooti gye guli newankubadde nga bakyali mu buyinza omusango guyinza obuta proceedinga. Waliwo omusango gwa treason oguli mu ggwanga lya Kenya era nagwo guli ku pending fayiro gyeri.
Kenyan lawyer Apollo Mboya filed a petition at the Milimani Law Court in Nairobi seeking to charge Muhoozi with treason. Omusango gwe baggulako Dr. Kizza Besigye era ne bavunaana Erias Lukwago mbu yagumanyako n'asirika gwe musango gwe gumu ogwateekebwa ku General Muhoozi Kainerugaba mu ggwanga lya Kenya mu kkooti emanyiddwa nga Milimani Law Court mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi. Omusango gwa treason Muhoozi gye guli. Kati mu ICC newankubadde tewannabawo kye bayita arrest warrant eri fomo mu ICC waliyo cases eziwererako ddala. Waliwo kye bayita fresh torture and human rights abuse petitions wakati wa 2023 ne 2026 petitions ezibadde ziteekebwayo ziri eyo 1000 ziri ku pending. General Muhoozi Kainerugaba mu kkooti y'ensi yonna eya ICC. Tukyagenda mu maaso. Prominent international lawyers acting on behalf of the opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu and other Ugandans and human rights groups lodged multiple testimonies detailing systematic state violence. Uliriza, waliwo bannamateeka bali ku mutendero gw'ensi yonna abagenze maaso n'okufilinga petitions ez'okumukumu abamu nga minywanyi gya Robert Kyagulanyi Ssentamu banga bandimwagalizza okufuuka president w'eggwanga lino bafilinze petitions eziwererako ddala mu kkooti y'ensi yonna eya ICC. Mu Juni wa 2026 we yakutte omanyi omusango gwa Lukwago gwatuuse dda mu ICC okuwamba Erias Lukwago ne bamutokyalinga najja ne yeewaana nsonga zatuuse dda mu ICC era nga nayo fayiro yateekeddwayo dda eri ku pending. Waliwo kye bayita post election violence and mass arrests mu January wa 2026 bannayuganda abaagezaako okusituka ne bakubibwa abamu ne battibwa. General Muhoozi Kainerugaba n'avaayo ne yeewaana petition zatuuse dda fayiro ziri ku pending. Omusango gwa Kakwenza Rukira Bashaija gwe yatulugunya wenjogerera nagwo gukyagenda mu maaso n'okuba nga guli ku pending mu kkooti ey'ensi yonna kye tuyita ICC. Eno nayo tebinnaba kubanga biggwa. Akabonero ka PLU mu mwezi gwa January 2026 High Court ya dismissinga era neegaana akabonero ka PLU kebaakozesa. Akabonero kaagaanibwa naye omukulu ye n'agenda maaso n'okusigala nga akakozesa. Ogwo nagwo musango guli ku pending. N'emisango emirala mingi nnyo nga bwe tuzinga tukugamba era nga bwe tujja ogenda maaso n'okuba nga tukugamba kati nga tebannaba kukwata bali wano bagenda maaso nakukola misango mirala nabo bennyini baliko emisango egitali gimu egigambibwa nti essaawa yonna bwe katali girya n'ebyabwe bigenda okuba nga si birungi mukadde konna nga bwogenda ogenda maaso n'okuba nga obiraba. Naye nkugambye ngenda kuwa obutambi obw'enjawulo. Waliwo akatambi wano nga Fred Lumbuye alumiriza era nga akkaatiriza nti waliwo n'ab'amagye abafiira mu bikwekweto eby'enjawulo naye ng'enfa yaabwe ebeera deliberate. Akatambi ako ngenda kukakuwa kati nga sinaba kubanga nkakuwa njagala nsooke nkulage nti bino ebigenda maaso n'okwogerwa ku General Muhoozi Kainerugaba n'agamba n'egyo emisango gyagenda maaso n'okuba nga ayina oba cases eziri ku pending mu kkooti y'ensi yonna ne mu kkooti endala njagala okutegeeza nti bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo era Muhoozi azze alabulwa ne gavumenti ya kitaawe bazze balabulwa ku bikolobera ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa nti akaseera ak'abannayuganda bwe kanaba katuuse ak'okusituka gino emisango egenda kubeera kwegamba bajja kubeera boosted n'emisango gino nti bannayuganda singa bayimuka tugeze mu kaseera kano ekyamazima egy'emisango nagyo ng'ate giri mu kkooti oyinza okulaba ng'ekizzeeko si kintu kyangu kubeera nga bakiwona oba nga bakisimattuka abakulu bano abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. I have been moving in the streets of Kampala in the last few days this week, and the anger that is seated within the people is unthinkable. From the market vendor to the shoe shiner to the matatu tout to the corporates. Kenneth, you and the likes of Dr. Tuheo here, some are not talking, but they are all wondering what is taking place. People are saying we are even beyond a banana republic. So I have called on religious leaders. I have called on friends of President Museveni. Where are the likes of Mzee Jaberi Bidandi Sali? Where are the likes of retired Vice President Edward Sekandi? These people need to call the president and sit down with him and say, you have put the country in a terrible position. It is a time where our national conscience is being, not even just being pricked, but it is, we are facing a very sharp cut on our national conscience. So we need to discover ourselves. When we were growing up in Kampala, in the suburbs of Kampala, at one time we had a village bully.
And the guy used to terrorize every kid on the village. My brother was one of the strongest guys, but he used not to pick fights anyhow. So one day, naye bw'abanga muhoozi obusungu bw'alina obungi buno bwonna obumukoza bino byonna byakola olwaleero abikola lwakubanga Besigye yali ayagala kutta taata we naye nga teyamutta. Kati abaana ba Kanatta obusungu balina bwenkanawa. Buyitirivu. Abaana ba Kibalamu obusungu balina bwenkanawa. Buyitirivu. Ab'omu Lwenzuluulu e Kaseese obusungu balina bwenkanawa. Abe Kayunga mu Kayunga Riot sabattibwa balina obusungu bwenkanawa. Be baayokera mu biyumba by'eggaali Mukula balina obusungu bwenkanawa. Be baziika Ppeke mu kisaawe ky'omupiira balina obusungu bwenkanawa. Be battira e Buchoro ne babookya ne babafumba mu Busepiti balina obusungu bwenkanawa. Mmanyi balina kyalo kireyo mu ggulu bakiyita Buchoro. Baayokyayo abantu sebo ne babafumba ne mu Nsaka. Mu budde bwa kiba olutalo. Mwanti muli bato temubitegedde. Ate wano 18 19 December November abantu abaafaawo ono obusungu abulina kubanga bali bayagala kutta kitaawe naye nga tebamutta tebaageza nakwedde omutunuliza emmundu bweti n'obujulizi obuliwo obutulaga nti Besigye yalina ddala kwagala okutta kitaawe bubabuze kubanga baddidde omulamuzi Baguma bamutaddewo omulamuzi naye afuuse nga looya. Mulamuzi wangambe kati ye state ye mulamuzi ye roya. Ye state ye roya ye state ye roya wuldo lwabi ate ye mulamuzi buli kimu ya kisala. Enyinge ne ya 28 eno bw'ogisoma. Eno akatundu annaye akokusatu C. Every person who is charged with a criminal offense shall yakasooka a presumption of innocent be presumed to be innocent until proved guilty or until that person has pleaded guilty. Anaateberezebwa ajja kutwalibwanga nga talina musango okutuuka nga yeye nnyini akkiriza nti omusango gwe yaguzza obanga kkooti egumusingisizza. Shall be informed immediately in a language that the person understands of the nature of the offense ekika ky'omusango gwazizza mu lulimi lwategeera. C. Shall be given adequate time and facilities for the preparation of his or her defense. Etteeka terigambangako nti bamuwe ennaku 7. Mu adequate time. Adequate time. What is adequate? Obudde obumala. Obudde obumala. N'ebyo bye yeetaaga okweteekerateekera okwewozaako okwe. Bino byonna Besigye yabisabye mu kkooti ng'akozesa balooya be. Omulamuzi Baguma n'agaana n'afuuka ekizibu. Bwe kyakomyawo bye yabakkirizaako bwe baagenze e Luzira bagende basobole okufuna obudde obuteekateeka okuwoza kwaluka kuba bamuleeta nkya ku Lwakuna mu kkooti n'ab'e Luzira baakoze eki babaganye naye nga ebyo naye bakoze bimenya ssemateeka. Kayingo ka ssemateeka kano akookuna omanye ennaku zino ojja kufuna ekizibu nange nti kuba kati ebintu byange bisinga obungi byamateeka tebikyali biri ebibyo byokola ki byowulira. Any person akasooka gamba this constitution is the supreme law of Uganda ke katundu akokubiri enyinga eyokubiri akatundu akasooka and shall have binding force on all and soko otwale ekigambo kiri and shall si may shall mandatory kigamba kiteekwa buteekwa oyagala tokola ki and shall have force on all authorities obuyinza bwonna and persons throughout Uganda. Semateeka musukkulumu era nga ajja kubeera n'amaanyi n'obuyinza ku bantu bonna n'obuyinza bwonna mu Uganda. Muhoozi bw'aba CDF ono ssemateeka amukwatako. Muhoozi bw'aba muntu ono ssemateeka akola ki? Alina obuyinza obumuvunaana. Era ne bagamba nti if any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail, and that other law or custom shall the extent of the inconsistent be void.
inconsistency be void. If any other law waba yeteka lyonna oba obuyinza obulala bwonna obulakontana ne ssemateeka kwegamba Muhoozi bw'aba alina yetteeka eddala mwe yasinzidde okukwata Lukwago nga lyo limukkiriza omukwata nga bwe yamukutte liba likontana ne ssemateeka era liba ffuba effufululu. Muhoozi bw'aba alinayo obuyinza obulala mwe yasinzidde okukwata Lukwago buba bukontana neki kuba ssemateeka alambise bulungi nnyo engeri gy'okwatamu omuntu ng'azzizza omuki omusango. Then akatundu akokubiri kagamba any person who singly or in consent with others by any violent or other unlawful means suspends, overthrows, abrogates or amends this constitution or any part of it or attempts to do any act commits the offense of treason and shall be punished according to law. Defense of the Constitution. Supremacy of the Constitution. Supremacy of the Constitution. Defense of the Constitution yenyinga yokusatu akatundu akokubiri. Kati byonna byokoze bano ba Muhoozi byonna bye baakoze okukwata Lukwago si yekka n'abalala bakyakwata. Munkwata bwetyo. Omusango gwe baziza gwa treason. Sokoddemu otusomere kali. Omuntu waba alina omusango enkwatibwa gyakwatibwa mukadde 28-23. Twabadde ku 23. Sokoddemu okasome kuba kaakati. Twabadde 23. Twabadde ku 23. Enkwata gye bakwatamu. A person arrested or rescued shall be informed immediately. Immediately. The district head shall be kept in a place authorized by law. Bw'omala omukwata azizza omusango olina muteeka mu kifo ekimanyiddwa amateeka. Simanyi oba basement za gundi oyo eza Muhoozi zimanyiddwa mu mateeka gye yatugambye kati gyakumidde Lukwago. Njagala kubakakasa nti abantu abatufaanana tukyaliyo. Ate abantu mwenna mulekerawo okugamba ne bwe banzita nga bakuttira ki? Teri alina buyinza kutta. N'olwekyo bano bo bantu nga ffe bwe munaabatwala nti si bantu bwe babewani tuli bachwezi so what? Ekyo tuli bachwezi so what? Bwe kwamanya ebyo abantu mubitya. Those are ezo stories weeziri. Naye njagala bakakasa tuli bantu tuli ku nsi ffenna tulumwa. Abantu bonna abaayitayo baba tokyalinga nga bwe mwalabye. Omuntu amuna nansonyi n'akuba n'ebifaananyi by'omuntu n'agaanoga namwambaza ne pampa ne musirika busirisi nti tunule butunuzi nti lwakuba alina amaanyi ago sebo nze nkwegambidde oba ogenda kutuma baani sikufuddeko. N'ekintu kyakawerawo wiiki emu ojja kwogera. Kasule mulekerawo okuwagira abantu abakola ebikolwa bino. Tuwagira ntugambye abantu bonna boonenya ekintu kyakawerawo wiiki emu. Kati oyogedde leero abalala bajja kwogera. Nze sinenya batayogera nakugambye obuzibu navuddeyo lwaki teboogera mwabatuusaawo. Mwabaseetinze ne babba amasasi 110 bonna ne bafiirawo. Wabula basipiri aba betuyita bakomanda tekuli n'omu yafudde kubanga bonna baakabano mwaseetinze ba indigenous. Mwe abasajja ba UPDF bali mu tent. Abasajja ba SFC bali mu tent. Ngenda bategeeza mugenda kuggwaawo ng'omuceere ku Christmas oba ku Eid. Mwenna mukimanyi nti ne DNA bazitutte bombo bazitutte embuye ogenda otandika okukola DNA z'abantu bano okunoonya famire zaabwe. Naye nga Abaganda baffe 10 babasudde mu ambushi mu kibinja kya Mountain Brigade 10 babatiddewo e Congo. Amagye tegannayogera Muhoozi tanneenyeenya tewali kye baakoze abaana bonna baasiisi 10 kino mujja kiraba tebasobola kwogera. Bobo ina mugano mu UPDF nga baddaga nti nze ndi under Mountain Brigade command bonna tekulina omwali omulamu bonna 10 babase. Kati njagala Chris Musiru ba Chris Magezi oveeyo ogamba abantu banna Uganda abafudde Congo amagye ga UPDF ba indigenous bafiiridde ki ani yabase. 110 they were ambushed and killed in Democratic Republic of Congo. No radio station, no TV, no mainstream media has come out to talk about the deadly ambush which occurred in Congo against the indigenous serving UPDF officers in Congo. Nobody. But you are here
intimidating Ugandans. Kati muwulirize wano tugenda. Munnange okutya kya butonde. Okutya kya butonde. So byonna byogera poliisi amagye kuba kutya zishikirala okutya kwa butonde. Ekyogera poliisi n'amagye bali mu kutya tebalina next. Okutya kya butonde era tebalina next. Byonna byogerwa UPDF oba SFC okutya kuli nnomo. Olweggulo ngenda kujja ne information ebalaga nti bali mu kutya okwaddala. One, Mukulu Chris Magezi yagambye bwati, njagala mu respond, yagambye nti bajja kudiringa ne Kyagulanyi kuba badde badiringa n'ebijja by'abayekera ne terrorist. Mukulu Chris Magezi, National Platform is a well-registered political party which is under the Constitution of Uganda. So if you come out to intimidate and you refer to National Platform as a terrorist group or a rebel group, I feel sorry for you, because the name Magezi means wisdom, but when you lack wisdom, that means you're hopeless. So let me inform you this. Robert Kyagulanyi Ssentamu is an indigenous Ugandan, a well-recognized political giant who is recognized worldwide. The campaign is still going on. We are seeking for votes, which we have almost 98%. NRM has nothing. The reason as to why you came publicly to intimidate Ugandans who seek to change power peacefully, it's because you are under fear. It's your boss who instructed to come with such information, as they sent Bebe Cool publicly to expose himself. Kamba bulire Bebe Cool nja modiro leggulo nenja yarabagamba ono Chris Magezi okujja okwogera era kibasindise ne Bebe Cool si yazze okwogera bigambo ye yazzenga omuntu wabula bamuwadde ebyokwogera era ne topic ya dazimanyi kubanga buli topic yeyogeddeko yabadde yavuddeyo dda mu public nga yakoze dda information okulumba bataka bakola message ogenda president adi bali bamusindisa akyogereko ani amusindika Museveni okulumba jjaffe Kasimu Nakibinge ode president yadde agenze waki wajjaffe Kasimu Nakibinge oli bulungi nnyo kati ebisigadde byonna that is no message zatira okwogera wabula baade bamusindisa ayogere bakama abe nga pressure bayitiriddeko. So oyo mukulu naye basindise musindi kati Chris Magezi bono bwe bakabonja labbo kusomera obudde bulungi nnyo kubanga wandise bulungi nnyo njala bukutuukeko okusinza ku research gye nkoze. This message goes to Colonel Chris Magezi, the public relations office of UPDF. Bono baka njala bugende eri Colonel Chris Magezi ngono yakwasaganya ebyempuliziganya mu ebyempuliziganya saako ebyempuliziganya saako babita byempuliziganya wakati wa maje n'abantu public relations about your public. Buno bakanjala bugende joli nadala ngoli mugira ya PDF. Referring to your cowardness, the commentary statement or the threat towards those who exercise their constitutional right in Uganda, especially His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine, in your cowardness statement, if Ugandans need to know your capability, they should ask ADF or Al-Shabaab. Omukulu ne yagambye byeyogedde naye naffe twagala muddamu nti okusinzira kubaka obw'okutiisatiisa bwe yasindise ng'abusindikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda baagala enkyukakyuka, ndi wano okujjukiza nti ekintu n'okukyekola Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola kiri mu mateeka ga Uganda mawandiika obulungi. So statement gye wakoze eri bannayuganda obatiisatiisa n'ogamba nti babuuze ADF oba Al-Shabaab sebo kya bulimba kati kankunnyonnyole wano. Ekigambo kye bayita Allied Democratic Forces eyo kibiina kya buyeekera Museveni kye yeeteerawo. Allied Democratic Forces kibiina kya buyeekera Museveni kye yeeteerawo nga bwe yakuliyetinga Kony, bwe yakuliyetinga Alice Lakwena, ngera alo group bwe yagikuliyetinze vya mukula ali mu gavumenti Chris Magezi.
Allied Democratic Forces, a label group, was created by Museveni himself, as he used to do previously. He created Joseph Okon himself. He created Alice Lakwena himself. He created the Arab Boys, which group was led by the so-called Mukura. Captain Mukura. You understand? So Allied Democratic Forces, the leader of Allied Democratic Forces, who's right now in Luzira prison, tried in a civilian court. Wairo Machete, Eddie Mutwe, Wayusa Mufumbio, Smart Wa Bobby and the others are tried in a military court. Are you a fool or musiru? Watch Kubangono, Akulia ADF, Musaja wa Museveni, aina mutwaingira mu civilian court. Choka banansi abayita mu constitution okunonyo obuwanguzi okukyusa government mu bagezesa mu court y'amaje oli musiru. You think we don't know who funds and who funded the Allied Democratic Forces? It is Museveni under Jamiru Mukuru. Alia nanywa nagenda ne makage na bafamily na ujja n'ekiwojjolo lwe mwagadde omuleta mu court ne mujja mugamba Jeruzira ngemisana asiba abera ne family the business stable yo tusuloza tusitutulwa simu tugenze maaso. Al-Shabaab je tumanyi nabawadde information which ne bagamba nti Al-Shabaab Museveni kenyini atwala amaje ga Uganda nga tegali ku mission ya African Union ne ya UN nagatwala nagaguza government ya Somalia abasigaddewo ne babateka mu Al-Shabaab ekyo public na njagala ekimanyi. So when you talk about ADF and Al-Shabaab is Museveni. Tugenze maaso. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.